manyi tulina ekintu kye tuyita frustration, tuli frustrated. Ate frustration eno nakugamba nti ebintu ebimu olina okubeera ne control ku bintu ebimu, si buli kupakukana kintu kimu. Kati mwalabye tweet ya bureau yasindise omwami oyo Nicholas Cheka ne mugamba America congratulating Museveni. Naye tweet eyo temumanyi gye yavudde. Tweet eyo yavudde ku embassy ya America yennyini mu Uganda. Yawandiise ngayo welcoming Nicholas Cheka. Okitegera welcoming nti emwekamika ku mukolo ogwa Museveni swears in 2026. Okitegera nga era nakugenda bakugamba n'emirimu egyamuleese. Emirimu egyamuleese kukakasa nti anyweza foreign policy ya America. Okitegera anyweza foreign policy ya America. Je emirimu egyamuleese embassy kyekulaze era yazze ku swears in. Tutunuulya twagala okutunuulya ekintu kya legitimacy kino kuva mu United States of America. Tugenda kutunuulya nnyo nabagambe tutunuulya nnyo ebintu tutunuulira ebintu bisatu. Okay, tutunuulya ebintu bisatu. Ekintu ekisooka ky'ekitebe kya America mu Uganda. Ky'ekitebe kya America mu Uganda. Tulinayo official statement emwerukaminga. Bo bawerukaminze muntu waabwe Nicholas Cheka ku mirimu egyamuleese nakubulidde omulimu gw'oyo omwami. Kati department ye mugambye etwaza omulimu gwaffe twagukoze, congratulations, weerayiza, thank you very much, congratulations. Okitegera department, it is a department gyakolamu nakubulidde omulimu gwayo gwekola mu video yaffe ejo nakikulaza omulimu gwayo gwekola. So ye yakoze omulimu gwe nga yigwayina okukola naye nakola ogugwe. So ogambye wano mweno gwo tutunulya embassy ya America kikyeyogera. Okitegera kwe ye representing America mu Uganda. Yo welcoming muntu waabwe eyaze commission yaabwe okunyweza foreign policy ya America. Yeno gye nibasomesa okuva mu 2021 nemba gamba nti omusajja policy yagidduka mudali mu ya Russia. Yensonga lwaki yakoze ne sovereignty bill, protection of the national sovereignty bill. Kyekyagimukozesezza ekyo. Kyekyagimukozesezza. Kakati twagala tulabe ani uyizi kakati kyemugamba okay webagize ati ono bakugambe ibaze ku shared interests zabo. Shared interest tumanyi nti Wagagai yatwalibwa ekirombe kya Busia yakitwala Wagagai company yaki si ya mu China. Abagala okukola dola bagala kukozesa si gold. Kati Busia waliyo ki si gold. Kati kyemugamba mbu agenda kijja ko China isasudde amabanja gayo yasasudde amabanja then yabivemu. Then number 2 njaka tsoka tunulye akabinja kannamu kali against the UK interests eza Bungereza. Kakati kyemugamba nti kati Bungereza already kati agenda kuba mu kabinja kannamu ako nga ye chairman paka mu 2027 Uganda yakavuddemu. So waliwo ebintu ebisagala tupakuke wobona bye ekintu nga kiwandiikidwa noonya source yakyo gye kiwandiise gye kivudde olyoka ogire utandike bamukongratulatinze kugaye tutunulya American embassy ne tutunulya American department oba state department ya foreign affairs. American State Department for Foreign Affairs yawandiise eki mwabuja bekonge congratulating eno ku African ene kwatakana ku nsonga za Africa. It is a department esangibwa mu foreign affairs mu ministry ya foreign affairs musango wabula atene ministry ya foreign affairs ya America eri answerable to the US Congress. United States Congress yekola American foreign policy. His Excellency Kyagulanyi ali ku top what Capitol Hill wetula wakugamba nti ndi ku Capitol Hill ekyo kyabeera ategeeza ate their shared interests ziyitira mu kintu kyebeta democracy and human rights. Simwe ziyitira okitegedde shared interests za America ziyitira mu kintu kyebeta democracy and human rights. Simwe ziyitira ati wezibeera nti n'ekintu ekimu tekituukiriziganya ku ezo kitegeeza interest zammwe tezikola tezikwata. Kati kyovola bw'oby omwami agamba nti kati ngende mu non-intervention policy. Ne banabeera nga bakovudde ku aid nga bagamba tugenda kukola trade and investment but not aid. Still the precondition has to be democracy and human rights. Ate wano kigenda kubeera deadire na nnyo. For example Congo investment zatandise dda but they cannot invest their money in a chaotic environment. Tebasobola bobe balina okugitereza kubanga policy omwami ono yagisayiningako. Kakitegeeza number 3 tugenda kutunulya the US Congress yegamba etya mundeetere tweet ya US Congress ngemu congratulating ngo jeke eri gye tulina ngegamba akalulu ako tekamiitinga democracy na human rights. Ne bawandiikira Trump administration ne babagamba babiko kye bakolawo. Okigira kati kitegeeza nti departments zino zonna zirina okuŋŋaanya obujulizi. Bwe zimala okuŋŋaanya obujulizi zibuzeeyo mu Congress
then abalende bakoleki babeeko kye bakolawo okitegeera kye bali mu kukola. That is how it moves. Nde mugamba nti kakati America yamukongratulatingidde wano, America yamukongratulatingidde wabakulu okitegeera. So I want us to understand this revolution. Sagala tupakuke olwokubanga tulayo tweet yavuddemu America. Manya departments za America zino zikola zitya. Sente ze bawa Uganda ziyita mu Congress beba shaping up foreign policy ya America. Bawandiiseko ekintu kyonna, tutunuulye embassy Pope mwambulabyeyo oshigira, tutunuulye state ya foreign affairs mwagirabyeko ng'econgratulating awe tuteeka amaaso nve mu bino ebya Uganda nti buli omu tayebwa bamwana wagundi bwa deputy president nalowooza nti president era n'agenda eri mu parliament n'agamba bali bagoba ambassador wange nze nembagamba go to hero nembagoba byamwe bya Uganda bano sibe bati bakola. Buli department yekola legitimacy ayina kujijja mu Congress, the US Congress jayina okujja legitimacy jayina okujijja beba top esawe eno fetu balina. So temuddawo kugira bamu legitimize then Bungereza ni yaje representatives we nabadde mbasomesa nze mbakolera video ngaze nina kyenkuteekera nina video gye nabasomesako ne bagamba the three factors that determines power mu Uganda. 3 factors nazibasomesa nembagamba nti the deciding factor yego omuntu wamulondako. Simon Yabaka yasomeko ku DR form wayaze munasoma percentage bye byekisiru etumubuuza nti bye percentage wabijje wanga tabitulaga okigira. Deciding factor twagana. Number 2 is the influencing factor, that is United States of America and the United States Congress okigira. Congress yino okumukkiriza naye ng'omusajja ali ku Capitol Hill abalina oyo bakkirize okigira. Congress, US Congress yino okukkiriza. Then number 3 ye Bungereza, then you totally legitimacy because Bungereza ye determining factor ya Uganda. Bungereza yagize njaka tugende Bungereza tunulie House of Lords ne UK Parliament balina kye bayogedde kidamu. UK Parliament ne House of Lords balina kye bayogedde nga bamukongratulatinga kitegeeza byonna yabikoze money ane nye. So way forward, the ball is National Unity Platform kidamu. The ball is in the hands of the National Unity Platform. Nabagambye temutunulya na NRM amaaso mugateeke kavule senga bali legitimizinga kitegeeza bakkiriza sanctioned opposition status kidamu senga balayira ne balonda lead of opposition mu Uganda just no National Unity Platform etuliddemu oluko without fear of contradiction. I challenge them, I dare them to challenge me. Engeri gye bagenda okulegitimizingamu the sham election and the fake election ezaliwo leero 13. Let us keep our eyes open tulabe ne 14 we keep our eyes open. Is National Unity Platform going to play as politics? Okulayira kw'abantu kugenda kuyamba ku exposing bonga abantu. Okulonda lead of opposition kugenda ku exposing a National Unity Platform. Nkidamu. I want to be clear on this. Nabagamba nsomesa kati kya revolution tombuli ya political party. Okulayira kw'aba MPs kugenda kuba exposing at their individual capacity nga abantu tutegere nti oyo yali azze kukola musimbi ono yali azze kukola musimbi naye ate bakugamba nti leader of opposition anaalondebwanga ekibiina ekikutte ekyokubiri mu kalulu. Ekibiina ekikutte ekyokubiri mu kalulu kitegeeza ono omwami ye mu nteekateeka ze yakola nga byakalulu ako National Unity Platform gye yawa akafaako okubiri kitegeeza we were sanctioned the second position bagituwa. We were sanctioned the second position in the general elections. Kakati katulinde tulabe tugenda kukkiriza akafo kano oba nedda. So now the ball is at our secretariat. That is where the ball is and we are waiting. The world is watching to see. Bano bagenda okulayira, it is okay, that is upon to them. Buli omu ademba okukola kyayagala kubanga abantu bajja n'ebigendererwa byabwe mu revolution eno. Buli omu yajja n'ekigendererwa ki waliwo abajja okukola ssente wabula waliwo n'abajjira ku mission era nga ku phase 1 waliwo etwali Honorable Rutamaguzi Ssemakula yalidde empanga kubanga yavaayo n'abagamba ze sigenda mu kooti kufukamira muntu yanzijeeko buwanguzi bwabwe sijja mmufukamirira. Oye Honorable Rutamaguzi Ssemakula wali nga tukyali ku ya kooti kubanga nafuka this guy is legitimized in 2 ways. Eya kooti n'okukkiriza ka sanctioned opposition status. So kakati katulinde ne ba politician namwe our eyes are on you tubalengera. Kakati katulaba bagenda okulayira then tumanye oyo yajja tukolamu musimbi tumuze ebbali tweyongereyo. Oyajja tukola musimbi tumuze ebbali tweyongereyo. Then obuzibu bugenda okuva ye National Unity Platform okulonda leader of opposition kitegeeza bakkiriza nti bali ba namba 2 nkiddamu senga balonda leader of opposition babeera bakkiriza nabo nti bali ba namba 2. Okitegeera ekintu ekyo yes then twatunuliridde ki 2031
unless nga Katonda akozewo miracle. Kubanga Katonda akola miracles, yes nange I also believe in miracles. Miracles do happen. So nesenga balonda leader of opposition ebeera legitimate government. So